Mukwano gwange omulungi, obadde okimanyi nti osobola okweyambisa empiso okuwakisa embizzi? Mpozzi enkola gye tumanyi obulungi ekozesebwa mu nte. Kawule Leonard, omuyizi mu kitongole ekivunaanyizibwa ku sayansi w'ebyobulimi n'obulunzi wamu n'obutonde bw'ensi mu Makerere University, enkola eno yagiwomyemu omutwe era mu kunoonyereza kw'akoze omwaka kumpi gumu n'ekitundu agamba nti enkola yakutumbula obulunzi bw'embizzi kubanga bingi ku bizibu ebibadde bikonzibya omulimu guno byakufumwa bufumwa. Nafuna okwagala nnyo okugenda mu kwetegereza n'okukola ekintu kino ekyokuwakisa embizzi kubanga ekisooka ndi musawo wa bisolo, naye bw'ogenda n'olaba omulunzi engeri gy'abonaabonamu kyampaliriza okubanga negatta ku ttiimu tulabe nti tusalira omulunzi ono amagezi. Okunoonyereza ku nsonga eno kwava mu kusaba kw'abalunzi b'embizzi ensangi mu Wakiso disitulikiti naddala abo abazirundira mu biyumba. Abalunzi basaba okuweebwa amagezi ge bayinza okweyambisa okukonjoola ebizibu bye basanga mu kutambuza embizzi zaabwe nga bazitwala ku nnume. Okugeza olw'okubanga embizzi z'omu kiyumba ziba tezimanyi kutambula, kyetaagisa abalunzi okufuna entambula enaazituusa awali ennume. Kino emirundi mingi kyetaagisa ssente, ate bw'ossaako n'ez'okusasula nannyini nnume olw'omulimu gw'ekoze, wamma ggwe obuzito ne buyitirira. Okutwala awalala okuwakisa baagala kati emitwalo 3 ku 5 oluweeka, ate bwe batekutte batera okwagala okwongera ssente. Ng'oggyeko ekya ssente, enkola eno ey'okutambuza embizzi okuzitwala ku nnume erina obuzibu obulala bungiko, gamba ng'okusaasaanya obulwadde. Obuzibu obusinga bulwadde bwa African swine fever. It's really a challenge. It's really a challenge. Kubanga tulwako embizzi 35. Era nga kwe kyava omanyi waliwo omufano gwatulunda newa yagenda nakola kinatwala embizzi y'ekkumi okiraba kati bwe yagenda n'agitwala okuwaka n'agenda n'agikomyawo kumbe ze n'obulwadde African swine fever negenda netusiga mu mbizzi zonna ezaali kunwala kwetunetufiika embizzi. Mwami Kiriggwajjo agamba nti ekikangabwa ekyo kyamuzannye emabega n'atuuka n'okujulirira nti singa yali yeerundidde ennume ye ku faamu oba oli awo ekyo yandikyewaze. Naye ate n'okukuuma ennume kiyinza obutataasa mbeera, mpozzi nga tokkiriza balala kugireetako nkazi oba ggwe okukemebwa okugitambuza. Embeera ezo ziyinza nate okuleetera kalunsambulira. Mpozzi ate n'ensonga endala, okunoonyereza kulaze nti emiganyulo egy'okulunda ennume osobola kugifuna wokka singa oba olina embizzi eziwerako ku ddundiro lyo. Kakati oba olunda embizzi ezitali nnyingi nnyo, kiba kizibu nnyo okulunda ennume kubanga ennume ssente zonna ezigikolako kulya, kugijjanjaba n'abakozi zisasulibwa obubizzi obuba buzaaliddwa enkazi zebeerinnyiddde. Era ffe mu kunoonyeza kwaffe bw'oba onoolunda ennume oganyulwemu weetaaga embizzi eziri wakati w'15 n'20. Ate abalimi abaffe tebalina mbizzi nnyingi bwe zityo. Okunoonyereza kwongedde okulaga nti okulunda embizzi ennume kizibu kyennyini, anti ey'olulyo olutono tesobola kuwakisa nkazi ez'omusitukwa, so nga ate ey'olulyo olunene ate era tesobola kweyambisibwa kuwakisa mbizzi ezo ezibeera entono. Weesanga nti embizzi eno ennume eba egenda ekula, buli bwekula egejja. Kakati bwegejja wabeerawo enkazi eziba ziwaka omulundi ogusooka zitera okubeera entono, nti eno ennume ebeera nzito nnyo okweza enkazi oziweesa.
kizibu nnyo okubeera ne faamu ng'eno n'ogamba nti buli kiseera ojja kubeera na ennume eya buli sayizi. Ojja kwesanga ng'olina enkazi nga 8 oba 12 naye nga weetaaga ennume ng'eziwera nga 6 okufiitinga sayizi ezo ez'enjawulo z'oba okola ki z'oba olinawo ekiba tekikola makulu. Ate ng'oggyeko ensonga y'ekikula oba sayizi ey'ennume, era omulunzi alina enkazi eziwerako yeetaaga ennume nga nazo nnyingi okusobola okuwakisa embizzi ze naddala bwe zigenda ku musalo omulundi ogumu. Ono nyinawo embizzi nga 8 enkazi. Obuli buzibu mbadde nsanga embizzi zange singa zijja ku hiti ne zijja embizzi 3 bikagamba 3 embizzi emu tesobola zisaavinga ekoowa nnyo. Kati omulunzi bw'abanga alina ennume emu nemala okulinyira enkazi endala, ekiseera kye kimu olunaku lwe lumu oba oluddako n'ogitoola n'ogiteeka erinyira enkazi endala, amazzi gabeera gakendedde amaanyi. Kati eri enkazi gyesembyeyo okulinyira etera okuzaala obwana butono, oyinza okufuna obwana nga 3. Abalunzi abatalina busobozi bulabirira nnume zisukka mu emu batera okufuna ekizibu ekyobuko, ekintu ekikendeezezza ennyo amagoba gaabwe. Ekyobuko mu mbizzi kizibu ky'amaanyi nnyo, kubanga weesanga nti embizzi ennume bw'erinnyira leero, enkazi eno mu myezi egiddako 3 ne wiikisi ezigwamu nga 3 ebeera ezadde. Enkazi eno bw'ezaala zitera okusala nga wayiseewo nga wiiki emu oba nga mwezi okusinziira ku ndabirira, neddamu n'ebeera eggwako okumala emyezi emirala 3 ne wiikisi ezigwamu. Kati weesanga nti obwana enkazi bw'eba yasooka okuzaala ebeera ezaala omulundi ogwokubiri nga buno obwana butuuse okukola ki okuwaka oba bubeera mu myezi 7. Kati ennume eno yalinnyira enkazi eno bw'ebanga eri ku faamu ebeera taata waabo abaana tesobola bulinnyira oba tetwagala ebulinnyire kubanga eba ejja kufuna kyetuyita obuko. Obuko bwe bujja mu mbizzi omulunzi akola loosi y'amaanyi nnyo, kubanga kimu obwana bubeera bunafu era bungi bufa. Weesanga nga obwana bungi bufunye tuziyita hania, ebizimba oluusi eno wansi, ebyo byonna byonna bibeera biva ku buko. Weesanga oluusi nga oba obwana buzaaliddwa nga bufu. Kati ekyo tugezaako nnyo okukyewala mu mbizzi, kubanga buli bwana ebubeera nga tebulabika bulungi oba ne buba nga bufudde oba ne buba nga bulina ebizibu ng'ebya hania, tebubeera na katale, kitegeeza omulunzi talina gyagenda butunda. So kitegeeza nti omulunzi ono okwewala obuko buli kiseera olina okubanga oleetawo ennume eneerinnyira abaana b'okola ki abawala b'oba osigaza ku faamu, ekibeera expensive ennyo. Ate tulina okukitegeera nti enkazi bw'eba mu myezi 7 kyandibadde kirungi ennume egirinyira n'ebanga erina omwaka nga gumu oba myezi 8 genda waggulu. Omulunzi tosobola kumaakinga speed baana gye bakulirako nangeri gy'okyusaamu nnume. So mu mbeera eyo oba weetaaga era enkola ey'okuba empiso okubanga oyambibwako. Weewaawo enkola ey'okuwakisa embizzi n'empiso bwe bwalibadde obuddukiro obwandisinzeeko obulungi, wabula embeera zaffe wano tezinnasobozesa balunzi mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga okugyeyambisa. Kakati museze bweru bwe bakuŋŋaanya amazzi gano bakozesa liquid nitrogen. Mu Uganda wano tulina ekyuma kimu kyali ntebe ekyali kikola liquid nitrogen. Osanga nti oluusi tekikola era nti wano okumukozesa kitwala ssente nnyingi nnyo. Ate bw'oba onokozesa freezer waliwo ebitundu byaffe ebimu amasannyalaze gye gatali, ate ne we gali oluusi gavaako nnyo. Kakati okukyukakyuka mu bbugumu okwo oba amasannyalaze gavuddeko oba amasannyalaze tegaliiwo gatta obulamu obuli mu mazzi gano. Okusobola okuvuunuka emiziziko egyo, abakugu mu ttendekero ly'e Makerere nga beeyambisa omuyizi waabwe owa digiri ey'okubiri yali asazeewo okukola okunoonyereza ku nsonga eno n'obuyambi obw'ensimbi bwe baafuna okuva mu kitongole ekya Forum, baatanula okunoonyereza
okuzuula enkola enaatusobozesa okweyambisa tekinologiya okuwakisa embizzi n'empiso mu mbeera ezo ze tulimu. forum kitongole kigaba obuyambi tusobole okusomesa abaana baffe ku diguli eyokubiri n'eyokusatu ne batuwa ssente ne tufuna omuyizi ne tutandika okukola ekintu kino ne tugezaako okulaba nti tusobola nga tumaze okukuŋŋaanya amazzi gano tuyinza kugaterekera bbanga ki, tuyinza kukozesa ki okuwanvuya obulamu, okuyanvuya ebbanga mutusobole okuba nti kyasobola okukozesa amazzi ago okugateeka mu mpiso.